Tukwaniriza ku Soul TV program omunyo ku macha olunaku luno olwaleero. Tukubuuzaako era tukwebaza okubanga weekuumidde ku munyo. Nze Prince Apollo omunyo ku macha kubeerako tunuulira embeera eriwo mu kiseera kino kyennyini. Tubeera mu kaseera k'okubaganya ebirowoozo n'okuwangana amagezi ku biki ebigenda maaso. Tusaasidde nnyo abayita mu buzibu abayita mu kusomozebwa okutali kumu. Tusaasidde nnyo mu ngeri ey'enjawulo abo abayizi famire z'abayizi abaafiiridde mu bubenje obutali bumu. Tuyinza okwogera ku kabenje kano akasembyeyo olunaku olw'eggulo nga buwungeera awo. Tusobola okwogera ku bubenje obubaddewo wiiki eno. Actually mu wiiki bbiri kati twakalaba obubenje bwa mirundi 3. Obubenje dekabusa bwa mirundi 3 nga mulimu abayizi. Tusaasidde nnyo abazadde ab'abaana abo abafunidde ebisago mu bubenje buno, abali mu malwaliro ag'enjawulo n'abo abaavudde mu bulamu bw'ensi. Tusaasidde nnyo amasomero, tusaasidde nnyo eggwanga Uganda olwa obubenje buno. Abamu tebaagala buyita bubenje. Abatunuulira ensonga zino mu Lungereza tebakyaziyita accidents, baziyita road crashes. Bo bagamba nti bisobola okwewalibwa ebyekika kino. Twogera ku kabenje akabadde mu bitundu eby'Ekapchorwa, abayizi aba King David Junior School Endejje emu wano mu Kampala babadde bagenze okugenda okulambula, actually si kukyala, okulambula sipi waliyo ebiyiriro erudde eyo. Baagudde kabenje, amawulire agavaayo wadde nga teganabakakasibwa. Abayizi abasoba mu 25 be baavudde mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo nnyo, abayizi 25. Ntegeezeddwako nti abayizi abo bali wakati wa P3 ne P7. Tebinakakasibwa kubanga poliisi tenaba kuvaayo na kiwandiiko kirambulukufu ku kabenje ako n'okunoonyereza kiki ekyaviiriddeko akabenje ako. Kukyagenderera mu maaso, tetusobola kwekomiitinga tugambe nti akabenje kabadde bwe kati, naye baasi ebadde etambuza abayizi yeyagudde kabenje ako nga waliwo ekoona bitundu bya nsozi, ekoona ery'amaanyi, oba yalemereddwa omugoba oba kyabadde kitya. Tukyalinze okufuna ebigenda mu maaso oba ebituufu bikwata kabenje ako, era ku Soul TV tujja kuba tubikuwa butereevu. Naye era mu mbeera y'emu tetusobola kwerabira nti mu wiiki eno yennyini era waliwo akabenje akagudde mu bitundu eby'ebuggweeri. Akabenje ako kabadde mu bitundu eby'ebuggweeri era kigamba nti omuntu omu era ye yafiiridde mu kabenje ako, naye ate akabenje ke kamu era kabaddemu abayizi nga bagenda okulambula. Twogera ku mbeera eno naye nga Julayi 14 lwe Lwokutaano olwa wiiki ewedde, era akabenje mu bitundu eby'Emukono, disitulikiti y'Emukono, mu bitundu eby'e Nakisunga sub county, era nayo twalaba akabenje aka train egaali y'omukka bwe yatomeragana oba yeba yatomera, actually yatomera baasi nayo ng'etwala abayizi okugenda mu bitundu eby'Ejjinja okulambula. Embeera eno yenyamiza amazima amatuufu. Twongera okusaasira abazadde bannaffe tuli bazadde abaana abaafiiridde mu bubenje obwo. Kigambibwa nti akabenje akaali mu disitulikiti y'Emukono, omugoba wa baasi baagezaako okumutegeeza nti kati mu maaso w'ogenda waliyo egaali y'omukka egenda okusala. Waaliwo omusirikale eyali mita nga 2 okutuuka oluguudo lw'eggaali y'omukka lwe lusalira okuyita mu luguudo olwaffe olw'emmotoka. Omusirikale oyo n'agezaako okumulaga nti kendeeza ku speed oba yimirira, waliwo eggaali y'omukka ejja
naye omugobo wa baasi teyawuliriza wadde. Kati awo tugenda okwogerera ku nsonga ya baddereeva ab'ebidduka tweyisa tutya nga tuli ku makubo. Omuserikale akuyimiriza naye n'ogaana n'ogenda maaso n'omaliriza nga ossa abantu. Kale tujja kubanga tubyogerako ensonga ezo naye nga mu studios negatiddwako mwami Tamale Wilson. Tamale Wilson mukugu mutendesi w'abaddereeva ava wali ku Country View Driving School Inakulabye. Musajja mukugu tujja muwuliriza bulungi tusale entoto butabo tusobola okukendeeza obenje buno bufuuse ekizibu. Mwami Tamale buza ku Patraba ku Soul TV program omunyo ku macha. Esebo nsokera wowo mukolo Apollo. Mu buli kimu kyonna kye tukola mu nseno tuyina okulaga empisa. Empisa tuziyita discipline. Ate obuntu bulamu tubuyita katasi. So mu bintu byonna ebikolebwa discipline kitegeeza empisa z'omuntu. Ate byo toyina bw'obyawula. Toyinza gamba nti nina empisa ate n'obulwa obuntu bulamu. So n'olw'ensonga eyo nsooka okubuuza mwenna abatulaba ku media zaffe zonna we ziri eza SALT Country View Driving School since 1983 wonna abatugoberedde paka kati myaka 42 mwebali nnyo mwebalire ddala abavuga obulungi abakozesa obulungi enguudo twagala okubebaza kubanga ebintu byonna bw'obikola oyina okumanya nti okomekkereza otuuka gy'olaga ate okomewo mirembe ekyo tuyina okukikola kiyinza obutaba 100% kubanga mukulu Apollo bw'osekula ebinyeebwa temubulamu mpulunguse. So n'olw'ensonga ezo twagala okubagamba nti mwebali nnyo mwebalire ddala pulezidenti w'eggwanga kati atukulembera wali kitaliiko obukulembeze ne kitambula. Webale nnyo webayire ddala famire yonna twagala okuviira ddala waggulu ne LC paka wansi. Bakama baffe wano ku SALT nembuze ku Pastor Bugingo kakati oyo tukwagaliza byonna webale nnyo okutwala butereevu nnyo media zaffe zino zonna ne House of Prayer mu kutwalira awamu. Kati awo njagala mbuze Country View Driving School mwenna gye muli stakeholders mwenna institutions eziyigiriza zonna gye muli. Ogamba emyaka 42 natandika okuyigiriza lukulwenda ng'oyigiriza baddereeva nga njigiriza baddereeva natandikira ku piki mu January 83 ate awo mu gw'omukaaga nenjireka eyo piki nagigula ku Reverend ya Bambi yagenda ekisugu era yali wa Church of Uganda midumu 2 Suzuki. Kakati nenzira ku motoka mu July nefuna driving license yange mu 1983. Kakati awo ndio bwebukugu bwenina zonna emmotoka mukulu Apollo nzivuze nziyigiriza expertise esembyeyo nenjifuna mu buses ne lukululana ezo. Otendeka baddereeva balukululana ne buses entendeka kati ba instructors ate abatendeka ba driver nze nasoma TOT kati otendeka batendesi entendeka batendesi ate abatendeka ba drivers. Kale ye mwami Tamale Wilson kuva wali ku Country View Driving School twogera ku mbeera eriwo eyennyamiza kati mu kiseera kino babazadde bali mu kiyongobero bali mu bulumi bali mu mbeera n'eggwanga kati tetumanyi amazima matuufu ekyokuzaako ku nsonga eno y'abaana. Season simanyi oba season simanyi oba ki nti you can't explain this. Mu week 2 obubenje bwa mirundi 3 bulimu abayizi bonna bagenda mu kulambula. Really? Embeera eno y'ogyogerako kigugiraba otya ogitegeera otya oginyonyola otya eno? Kakati njagala okugamba abantu n'eggwanga lyonna abatulaba nti mu kiseera kino kyennyini tulina ebintu ebigenda mu maaso ebikujjuko ebigenda mu maaso
kambiyite ebikujjuko byonna awamu kubanga bye tuyise bingi ebimu biri mu politics ebimu biri mu masomero okuzaayo baana kujjayo baana ebimu biri mu bivula abantu bye bakola ebimu biri mu mikolo egy'enjawulo ebimu biri mu mazaalibwa ga baffe kabaka n'ebintu ebiringa ebyo byonna byonna weebiri naye kati ekiriwo ku ssaawa eno ate na kino kikujjuko ekya hiiti eno gy'olaba kati abantu balina okwegendereza ebikolwa byabwe mu biseera nga sizoni zigenze zikyuka waliwo letulwadde mu biseera ebyenkuba ate era bijja nabyo bisembera kati ate tubadde mu biseera ebyebbugu mu kasana kangi bw'olina okubanya nze ni musajja muganda mukulu Apollo olugero oluganda lugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso naawe ekyusa envubo kati abantu bwe tuba nti mu sizoni gye tulimu kati ya bbugumu ya musana ebimera ebisolo amazzi abantu ebikolwa byabwe byonna nabyo birina okukyuka ate bwe tunaatuuka mu mbeera eyo okuba nti ate n'enkuba nayo eneetera era nawo tujja naye ejja n'ebyayo naye badriver mwegendeze generally nti mu bbugumu lino abantu abasinga obungi mwena kino kikati nga cross ku bantu bonna muyina okwegendeza ebiseera engeri gye mwekuumamu obulamu era olaba ne mu nsi endala eziriwo kati omuliro gwekuuma gwokka olw'ebbugumu kati mukuume abantu abaana ebintu byonna byemukozesa awaka mubenga mwegenzanya ebintu by'amasannyalaze biyinza okukwata amangu omuliro kubanga n'omuliro kintu ekizibu ennyo ekitwala obulamu bw'abantu badrivers abavuga ebidduka mwegendeze nnyo ebidduka kati nga kitandikira ku gwe driver mu kiseera kino oteeka okuba nga omanya nti oli fit and well okuvuga ekidduka ebbugumu lino liyinza okuleetera obuzibu ne litusa obulwadde bwonna bw'oyina obukoowu fatigue ate n'ebintu ebiringa ebyo ne weebakira ku siteeringi ebidduka bye tuvuga bibabirira nnyo mu kiseera kino mipiira gitulika gikuba era weegendeze nnyo engeri emipiira gy'oba oyina ddala nga miramu tegiweddeko expire tegiyina buterevu nnyo ogipikamu omukogo ogwetaagisa ate ne speed gy'ovuga mu kiseera ekyo nyine n'oluguudo lw'ovugirako saafeesi lwa tamaka oba lwaki lwa ttaka malamu naye ekikulu ekiriwo nti ebyo byonna ebikwatagana ku bidduka bibuguma mu kiseera nga kino lindako mwami Tamale lindako ensonga nkulu nzijukidde bw'oyogedde ku season mu nsi ziri ez'obutiti eza winter abavuzi b'ebidduka bakyusa emipiira bayina emipiira gye bavuga mu biseera ebya winter era bayina emipiira gye bakozesa mu biseera ebyaki ebyebbugumu ebintu ebyo ndowooza bimu ku bye tutalowoozaako ffe emipiira tugula mipiira n'oteeka ku motoka kati ekiseera nga kino ekyebbugumu kyendowooza kyoyogerako nti surface kebe kolansi engeri gyekwatagana n'omupiira eba yanjawulo mu biseera eby'omusana ne mu biseera eby'enkuba kituufu ekyo kituufu oyogedde ku ekidduka okubugumirira nze olunaku lw'eggulu nzika ennyini emmotoka eyange olw'eggulu mmotoka yalinye temperature neebugumirira nga sirina kyo kubanga waliwo omusomesa byotuyigiriza nti buli kumakya bw'oba okwera kebeera amazzi mu radiator kati nze mbadde ndudde okukebeera amazzi mu radiator ndowooza olw'ebbugumu lino amazzi ne gakendeera mu bwangu ne gakola ki ne gaggwamu kati nze gasimanyi nagenza okwekanga emmotoka ekoze eki ekyamuse era nayimiridde ku kkubo nengenda okwekanga geeji eri waggulu eya temperature era nasose kuyimirira nenkubira abagundi bajje baleeta amazzi ne tuteekamu era namazewo okumpa essaawa namba ogimanyi bwe emaze okubugumirira engeri gy'oyiwamu mpolampola ekulinge mpolampola paka wenavi kati bw'okyogedde n'enkirowooza nti abantu baffe abavuzi b'ebidduka waliwo bye tutanaba kuyiga bye tutanaba kutegeera nti season bw'ekyuka embeera y'obudde bw'ekyuka naffe tulina okubanga tukyusa eneeyisa yaffe n'ebidduka byaffe genda mu maaso musomesa n'olwensonga eyo ebidduka byonna n'abantu ababikozesa mu nsi yaffe n'eya Uganda twebaza Katonda okutuwa ensi nti ebiseera bitukyukira naye ate tebibanga bannaffe bali muzira ebbugumu eriyitiridde temperature ne zirinnya ebidduka byaffe
tubikebere buli kaseera kubanga n'ebidduka bye tuvuga bijja bikozeeko kizibu nnyo omukulu Apollo wano ewaffe omuntu webiri bitongole NGOs companies basobola okugula emmotoka empya miliyoni 4-5 kera waggulu naye abasinga tusobolera awo 3 zikozeeko ezo so oyina okukebera ekyo ekidduka waliwo ebintu byolina okukebera buli lunaku waliwo ebintu byolina okukebera buli wiiki waliwo byokebera buli mwezi at least nobanga obeerako okumanya skedule wokeberera ekidduka kino nakiri enaddala ebintu ebiri mu liquid form kakati ekyo kitegeere nti ekidduka kyo ate bw'oba okivuga ne bw'oba obadde nakyo gezaako okukola modifications ezikkirizibwa kubanga n'abantu ekituviirako obubenje n'ebintu ebyenjawulo abantu bamodifyinga ebintu ate nga tebayise maduka manya mateeka oyina okubuuza Ministry of Works ekuwa olukusa okumodifyinga ekidduka kyo kati gweotaddeko agapiira agakozesebwa mu fog kati gwe olowooza nti okoze masape oba okiraba kati omupiira ogwo gulinye emmotoka eri raised ate bw'ogenda okunegotiatinga ekkoona tosobola kola bwebanga emmotoka erinnya waggulu ebeera tesobola kutuula bulungi wansi tesobola kutuula tefuna kye tuyita traction ku ttaka wali bwetuti oba kye tuyita grip so n'olwensonga eyo okola modification oyina okulowooza ate ku bintu ebirala components endala oyinza kukyusaako gapiira oyinza kukyusa ttaala n'oba ne zino neon tubes ezaako ennyo n'ozikuma mu bantu nga ziba blindinga okuba eŋŋombeeka ng'abantu bali ne bagwa eri abantu balwadde pressure biki osobola okukola ebyo byonna osobola okubikola naye sooka weewuuze nti bakuwadde olukusa poliisi ekukkiriza okukola modification eyo Ministry of Works ekukkiriza kubanga nabo babikola mu garages bayina okufuna olukusa first n'obukugu bwennyini okola ebintu ebyo ekyo nga nkitadde ku bbali ekyo kati waliwo nekyogambye nti emmotoka nga bwekyamusebwa etyo ebidduka ebisinga obungi singa misbehaviors oba bikyusizza mu nkola kwekyo kyobadde oyagala mu components ez'enjawulo ezikola ki tulina component eya cooling system tulina ey'amasanyalaze electricity netuba n'ey'amafuta eyo yonna fuel system mu combustion kakati ebyo byonna oyina okumanya kakati n'ennaku zino n'amafuta nago galinye kakati service abantu ebintu bye bakozesa n'ebintu bye bakozesa ebimu biri hydraulic CC amafuta gennyini agagenda mu bidduka ebyo byonna birinye ebbeeyi naye ate wakati mu kyo bijja kuvaako obubenje n'okwonoona ebidduka n'okuba nti ebidduka maintenance ejja kuba very expensive kubanga ebintu bw'okozesa ebintu ebya layisi ebiseera ebisinga bivaamu ne bibeera ebya bbeeyi so n'olwensonga eyo byonna ebintu bye tukozesa ebidduka byaffe nga tubikebera n'engeri gye tulina obikebera emisinde gye tuvuga ku nguudo ezo n'omugoba yennyini empisa tugenda waawo zirina okubanga Soul TV program omunye ku Machanze Principal tuli mu studios ne Tamale Wilson mukugu omutendesi w'abadereva emyaka 42 ng'ali mu mulimu guno otekwa muwuliriza era bwe tubanga tusazeewo okulwanyisa oba okumalawo obubenje ku nguudo simanyi abantu nga bano babalowoozaako ne babayita ng'oggyeko ekikyo kye wateekawo eky'okutendeka badereva ne mukwatagana n'aba Ministry ya Works oba oliawo ne mubaako engeri gye muwuliziganya ne muyambako eggwanga lino simanyi kituufu nti tuyina ekibiina ekitugatta ekya ADSO kitegeeza Association of Drivers and Instructors Uganda ekyo kitukwasaganya ffenna abaddukanya omulimu guno driving schools ezikkirizibwa ezi-licensed ate Ministry of Works ne Transport etutwala batuyita buli kaseera ne tuba ne workshops ate ne tusinkana ne tukola evaluation ebintu ebyo byonna ne tubiyitamu ne bwe wabaawo ekipya ekizze generally nga ministry ng'erina kyeyagala okuleeta buno bwonna bubenje obugwawo ebintu ebyo byonna batuyita ate buterevu nnyo ne batwongeramu oba naffe ne batwebuuzaako oba buterevu nnyo ne bateekawo regulations eziba zizze naffe ne tusobola okuziextend. Thank you. Kyono kirungi kye mbadde noonya nti gavumenti bwebanga
tewuliriza abantu nga bano oba okukwatagana nabo mu kukola amateeka agafuga ebidduka n'enguudo oba oliawo eba eyina kyesuubiddwa mu bantu nga bano emyaka namu ebiri ng'ali mu kisaawe kino ndowooza kikulu nnyo naye katwogere ku bigenda mu maaso munzikirize mbategeeze nti puroguramu eno tuwuliziganya nammwe sindika obubaka bwobanga olina kyobuuza kibuuze mwami Tamale ajja lumu nno waffe wa Kusolo TV naye wano live ajja lumu na lumu kati bwobanga omubadde omulengerera eri mumanya ekidduka kyo kati gwe mukisa okumubuuza ekibuuzo naye ng'ekibuuzo ekisobola okuyambako okutereeza kuba tuli ku nsonga ya kulwanyisa obubenje ku nguudo mu biwandiiko bye tulina ng'eggwanga obubenje mu Uganda mufiiramu abantu 15 buli lunaku 15 buli lunaku kigambibwa nti kwabo abafa buli lunaku abawerako nga 4 oba 5 baba baana bato ababa bagendanga ku masomero kati ndowooza mukitegeera obuzibu buno bwe bwenkana oba ekizibu kino bwe kiri ekinene abaana baffe tebali protected ng'ogyeko ffe abalala abakuze n'abaana baffe nabo tebali protected bwe tuba twogera ku benje buno kati obw'emirundi 3 simanyi oba kiriku oba gavumenti nawulidde nti waliwo minisita byavuddeyo n'abanga oba enteekateeka gyavaayo naye mu kiseera kino ey'okuvaayo okulungamya naye simanyi oba wabaddewo enteekateeka ey'okulungamya entambula y'abaana nga bagenda either eyo mu kulambula oba mu bifo ebirala simanyi wateeka okubanga wabaawo enteekateeka ey'enjawulo oba oliawo ey'okuyambako abaana baffe njogera ku baana nga abaana baffe nga bagenda ku masomero kyakulabirako kumakya tukeera kumakya n'okwata omwana n'omuwa wa booda amutwale ku ssomero really wabaawo enteekateeka eyo abaana baffe bali seefu tukwata abaana ku makya n'obasindika ne batambula bokka abaana ne batambula bokka kuba ono akuzeekuzeemu n'akwata akatooke ku mukono n'amutambuza mayiro namba okumutwala naye nga gye bayita ekkubo tulivuganyaako abatakisi ababaasi abazisiino truck ababoodabooda ffena tuvuganyako kuba akatono bwe kati ekyo kyekintwala ku nguudo zaffe enguudo zaffe ziteeketeekeddwa zitya okulabika nga ffena tuzikozesa ffena ngamba abakuze abato n'abo abalema actually n'abaliko obulemu nabo balina kubeera ne right ku nguudo zaffe balina okufuna omwagaanya bwe bateeka okuba nga bayita akagaali babanga atambulira mu kagaali kano ke basindikiriza ke bawalula ayina waayita bw'obutunula enguudo zaffe kinzizaayo ku kabenje akaali enakisunga kyakakasibwa nti wali wennyini train weesalira tewaali sayini tewaali busayini obulaga nti wano train esala kati weebuuza nti enguudo zaffe ziriko signage ziriko obubonero obulaga nti wogenda mu maaso kuliko ekoona nga lino lye twalabye ekapitolwa Makumbi Emmanuel Bobondaba waŋŋambye ogenda kubanga onoonyereza ku kabenje ako njagala otubuulire mu koono omwo muliko ku koona eriyo ababadde akabenje waliwo akapande konna akalaga nti tuli mu koona awo waliwo bendi nga bwe kati ekyo kinzizaayo neera ku bavuzi abagoba b'ebibuka bano Mwami Tamale ono yakola akabenje mukono nakugambye nti omusirikale yamuyimiriza gezaako omuyimiriza naye n'atakola ki n'atayimirira n'asigala ng'avuga speedi n'amaliriza ng'atomedde train kuba train ffe tugitomera si yetutomera kati mu mbeera eyo abavuzi b'ebidduka bo batendekeddwa okutegeera obubonero obwo bwe banga gye buli ku nguudo babutegeere nti akabonero kano kategeeza kino kati bwengenda okutandikira nekansa omubaka buno njagala otubuulire kiri ku baddereeva baffe be balina ekizibu kiri ku nguudo zaffe kino ekizibu kiri ku ki nekansoke mpisewo obubaka buno obubaka buno buva mu MTN Momo app mpuliriza bulungi MTN ekwanguyiza weekend ng'okozesa Momo app nga tetukuggyako ssente bw'oba oliko gwoweereza sasula amasannyalaze amazzi ebitasussa shillings 15 ku bwereere ne Momo app okekereze oyanguyirwe era tekimala biseera
Wanula Momo app leero okuganyulwa mu nteekateeka eno yennyini era etaakusaleko ssente zonna. Ago ge maanyi ga Momo bwe bubaka okuva mu MTN Momo app. Atuwuliriza tuli ku Soul TV program Omunyo ku Makya, nze Prince Apollo ndine Mwami Tamale Wilson. Twogera ku butya bwe tusobola okumalawo obubenje buno obufuusa obubenje. Ngambye nti buli lunaku ku record abantu 15 be bafa mu ggwanga Uganda nga bafiira mu bubenje obw'oku nguudo. Kyenyamiza. Bino ebigenda mu maaso. Yes, sir. Obuzibu buva ku ki? Badereva be batamanyi kye bakola ku luguudo, ebidduka bye bibaako obuzibu kubanga byonna tobiwulira, oboyogedde ku ndiima. Kiki ekigenda mu maaso? Ebintu byonna bwe tubanga tubikola bisinziira ku transport. Buli omu ava waali ayina okumanya nti ayina okuva asetukewo agende gyakolera, gyasomera oba gyanoonyeza tugamba nti annual leaving. Kati awo wonna wonna okozesa ebidduka ebyenjawulo ebiri mu minis senga ziba vehicles ku ttaka, okozesa akagaali, otambuza piki, otambuza bigere ezalukale PSV oba nezo zitika ebintu. Kakati ekyo senga oba okimanyi nti entambula ekozesebwa, then oba oyina okumanya nti engeri y'okukozesa oluguudo mateeka. Ekisinga obuzibu nti abantu bwe babanga bakozesa enguudo zaffe zino akola bukozi n'agamba n'amala gakola. Ekireese obuzibu kya mirundi ebiri. Number one, training abantu tebayina. Era wano kyekivuddeko tukoze tutya government ministry eyina okumanya nti abatendesi gye tuli eno naye abatendeka bayina okumanya nti nabo bennyini balina ate okutrainingibwa okusobola okutraininga abalala. Ekyo ng'okitadde ku bbali abavugisa enguudo, abavugira ku nguudo zaffe eza Uganda nabo bennyini bayina ogenda mu training. Bw'ogenda mu Traffic and Road Safety Act mulimu paragraph number eyogera layini eyogera eyo kanesaawo full stop nti omuntu talina wayinza genda kuyiga kidduka kukivugira ku kkubo nga tayise mu driving school. Exactly, nga tatendekeddwa. Ate kifo kiri kimu mu driving school. Toteka kwetendekera mu compound waka mu simanyi mu garage oba mu washing bay oba mbikubo. Waliwo betuwulira abayigira ku nga mu taxi park awo. Ezo bwe bati asetula. Abadde conductor. Yes. Ne bamuwaamu n'asetula n'akola ki n'asimbula. N'asuula kati n'amaliriza nga atudde ku steering kati yavuga abasaabaze. Really? Ebyo byonna bikyamu. Ababodaboda bodaboda betulina wano mu ggwanga kuba nabo bavuzi ba road users. Yes. Butendeke kibwe balina ababodaboda batendekebwa mu nzijja wali ne mu lujjaawo abadde avugavugamu bw'amala okutereera bw'ati ne bamuwa genda okole ssente genda oyetese. Ate ayinza okuba nga abadde avana ku nini zindala mbadde ntambuza bigere n'entunda oba kataka kange oba n'entunda kakinenzira kagaali. Kakati ne bwafuna akagaali ne yeeyongerako awo waliwo omugagga amuwadde looni n'adda ku piki oba n'adda ku mmotoka. Kati enkola eri gy'ovudde oyina okugoberera mbadde ku bigere kati nzize kagaali kitegeeza nti kati nvudde ku footpath nzize mu kye bayita carriageway wetuvugira ebidduka. Kati awo behavior yange eyina okukyuka, attitude yange eyina okukyuka nga bwe mbadde nkola. Sijja kuvuga bya wanuwe nga ndi ku piki nga bwe mbadde kagaali oba ku bigere. Ate naawe wa piki tojja kuvuga wanuwe nga ow'emmotoka omutuuseeko bw'oti. So buli omu mu standard gy'oba otuuseeko kyusa embeerayo omanye nti kati ngenda kutendekebwa kidduka kino. Abavuzi b'ebidduka ebyenjawulo nti ayinza okuba ne bw'aba avuze kagaali oba piki kanjogere ku abo aba piki si boda zokka naye muliyo piki ezikola emirimu emirala. Abasinga obungi bavuga ngeri yeemu obona avuga piki ekola sente obona emutwala ku ofiisi oba zinenene zikunama binene ebyo tukutuku
oli ayagala kuvuga envuga yeemu yeeyo ng'abo naye oyina okutendekebwa oyawulewo ekidduka kino ekya piki kikozesa mulimu ki exactly kitikka buzito ki yes kati gwe bwe butendeke bwe butendeke nti bw'oba obadde ovuga bodaboda evuga omuntu omu yes kati ovudde ku bodaboda ogenze ku tukutuku egenda okwetika ekiro olaba omuntu naye watukutuku bwe yenyiga wano neyenyiga mu kafuunda kubanga akyayina mentality eri gye yayina luli nga yenyigiriza ng'akyavuga kaboda kanakamu so kyoyogera nti bw'oba ova ku kidduka ekimu ogenda ku kidduka ekirala olina okufuna obutendeke bwa kino kyogenda okuvuga ndowooza ne muteeka kyova olaba mu driving permit zaffe mulimu classes nti bw'oba ova mu class eno ogenda mu class eno waliwo obutendeke bulala bw'oteeka okufuna obwa class eno gy'ogenzeemu genda maaso kubanga drive ekikuyisa driver kitegeeza qualification and authority authorization kitegeeza nti bw'ogenda okutendekebwa ne bw'oba olinyisiza class extension kiba kitegeeza nti bw'ogenda okuva ku kino ekidduka ekyo kyotendekeddwamu n'okifunamu qualification oteeka okumanya ne kilaasi eyo yennyini ate tobuukira kino kyotatendekeddwa wadde eyo kilaasi ogyagala kati bw'oba oli mu kilaasi kubanga piki zirina kilaasi ssatu bw'ogenda A1 bodaboda okuva ku 5 paka 25 bw'onoovuga eyo A1 si bw'oteeka okuvuga igenda okunama eya siisi 5 paka 10 envuga ekyuka kati ate bw'onoovuga B1 ye tukutuku si yengeri gyo gy'okuvuga zino ebbiri ez'emipiira ebiri kubanga tukutuku eba tricycle ebayo nagana aganene kapotro cycle gana agamba sape ge bavuga kuzibiikya ago si bw'ojja okuvuga so n'olwekyo buli lw'obanga oli driver oteeka okumanya nti ofunye qualification era ne bw'oba okyusiza ku kilaasi y'ekidduka n'emirimu gy'ekikola n'obuzito bw'ekikola ebyo byonna weetaaga butendeke bwakino ekirala abantu bagenda ne beeyigirizaamu awo katono yesi bamanyi okuzibonga amanyi okuyita awafunda kati omu yaŋŋamba n'aŋŋamba nti nti nze omupiira gwange ogw'omaaso kasita guyita wano muzina emmotoka ebbiri nga ŋŋeze wapiki ng'ayiseewo naye ate no gw'owisa amagulu agenda mwami Tamale nsaasira nnyo abakyala be basinga ate okuzikozesa amagulu gano atuula gonnoolaba nga gasigadde nga gali mukubu baffe bw'oba ovuga motoka olaba n'osaasira obalaba n'osaasira nti ono yenyigiriza asobola okuyitawo naye gwaweese mabega amagulu gali bwegati kitegeeza ayina gakuba ku motoka n'aba injured okutikka ebintu ebiyiseeko eno oba waggulu oba kiba kitegeeza ogenda kulubula motoka eyo oba okiraba kyegamba so ebyo byonna olina obigenderera ate era ne authorization ekukkiriza kwe kufuna driving license eya kilaasi eyo awo osobole okuba kubanga nkirowoozezaamu nti oba tukirowoozaako bwe tubanga oli abadde avuga rawumu oba abadde avuga motoka zino entono baba aguze motoka eneneko oba aguze elf n'agaaka njevugire kuba elf yange ntandika okusomba mu mayinja buloka na biki balowoozamuko okufuna ku butendeke obuva ku motoka enentono afune obutendeke obwa motoka eri anti tebakikola kyekira kyenkugambye nti twetaaga training abamu ayinza okuba avuga automatic transmission oli najja n'agamba nti kati nfunye manyo zanjawulo nnyo zanjawulo era bano aboogera nze mbatulina ne bagamba ezo emmotoka automatic z'abalema n'omuntu afa ekyabana ti agivuga tosobola kugivuga olw'ensonga oyina okutegeera kibayita okuvuga ekidduka difference eri wano mu transmission nti en automatic ate era n'ekigambo automatic abantu bayina okitegeera nti automatic era ekontrolingibwa mu dduka muvuga mugoba
kubanga ne bw'onoobanga ogenda okuengaging automatic ebiseera ebisinga kikola just kugenda forward. Yes. Nti bw'olinnya break nekola nga clark yaayo bw'oyina ogirinnya. Gwe just tojja gamba nti okuba ekisumuluzo olwokuba automatic mbwetambula egende. Oyina okunyiga either nga weetaaga ogenda mu maaso nonyiga button noleeta mu drive. Awo automatic wekikolereze zisigadde zeeteekamu. Naye ate mu kudda emabega wadde ovuga automatic era oyinga break noteeka yes. Kati ebisigadde mu bidduka byonna whether manual oba automatic oteeka okuba trained mu ebyo ebidduka. So Mwami Tamale ogambye nti ekizibu ekisinga butendeke kyekisinga okuleeta obubenje ekisingira ddala okuba ekikulu kubanga abapiki abo balaba kati lwaki mboogerako kabe wa taxi nga bwe twagambye nti ayinza okuyiga mu kusala kabe wa pickup tanimani najja atandika kabe wa kidduka kirala baba basobola nga balowooza nti basobola okwayalinga sikiirwa eyo naye ate bwe kituuka mu critical moment exactly mukuru Apple kunegotiating ekona nga lyo nelitwalabye kapucholwa oyo abatasobola ekyokubiri nti oyo omuntu bw'akola ekintu ekyo n'agamba nti nze wano bwe ngenda okola yeetaaga attitude. Kubanga mu butendeke bw'ekidduka weetaaga skill practically ng'ogenze skill bwe bukugu bw'ofunye kye bayita okuyiga emmotoka kitegeeza ofune skill mu driving institution ey'okukozesa omubiri gwo amaaso obwongo emikono n'ebigere nga ocoordinatinga ne components z'ekidduka n'ovuga smoothly and efficiently kibayiga okuyiga emmotoka. Soul TV program omunyo ku makya obudde bw'obudduka ndaba nga message ziika wano obuyiika. Sindika ku noti 7 noti 1 noti 9 noti 6 tusindikire obubaka twogera ku mbeera eyo okumalawo obubenje kati buno bwe tulaba. Njagala Mwami Tamale nga sinabagenda message z'abatuuliza n'abatulaba yogera ku behavior y'abadereva kati ng'ono w'emukono omusirikale akuyimiriza ate n'osigala ng'ovuga ekyo kyo ki okinyonyola otya ekyo lwakuba nti ate twawuliddeyo n'ekirala nti olw'okuba bano abavuga abaana bano abagenda ku ngendo zino ez'okulambula abaana mbu bagenda bayimba abaana bagenda baleekaana ate nga kya bulijjo naffe twabikolanga kati mbu kisoboka okubanga ono dereva yabadde tasobola kuwulira bulungi olw'okuba embeekuulo eri abaana bayimba bali mu mbeekuulo yabadde tasobola kuwulira simanyi mukuru Apollo kati gegondowooza amateeka gateeka okukolebwa okulungamizibwa okuteeka okuva mu bakulu aba ministry nti abaana baba nga bagenda ku ngendo nga zino wabeewo enteekateeka ey'okubakakanya baleme kuleekaana kuba bw'oleekaana bwe bagenda nga bayimba weewaawo tetwagala bagende nga banyiivu babakoze eki naye ng'omugoba ono avuga oyinza okumujja mu mbeera eri yennyini gye yandibadde nga concentratinga ku steering abeere nga Tamale bw'ayogedde ng'awuliziganya n'ekidduka ki genda maaso. Ekizibu ekiriwo mu byonna tuteeka okwewala kye tuyita obstruction. Obstruction kitegeeza being diverted okuva ku ekyo kyoliko n'oluzinga concentration n'oluzinga attention n'oluzinga alertness ekyo kiba nnyo ku badriver. Abantu betuvuga bamanyi okwenkaleginga driver mu ngeri embi ne bamuwa exciting stress. Exciting stress eleeta akabenje so nga ne sad stress eleeta akabenje. Olwo abamuvuma ne balala bamugamba otuluyisa mu kkubo bamuleetera road stress. Abalala bamugamba ovuze mpola yongera fetu. Kakati abo bw'obanga oli mugoba weetaaga okweyawulira ddala ku bantu b'oyina mu kidduka kyo. Oyina okulaga enjawulo okuva ku bantu abalala abakozesa oluguudo betuyita third party. Kati gwe oyina okumanya nti nze driver omukono gwo bwe gukutta abantu obulamu bw'abantu bonna lives of people
are in your hands. Kati gwe ekyo n'okimanya. Kakati obstructions zibaawo nyingi nnyo ku kkubo. Ng'ogyeko mukulu Apollo biri tubyogedde nnyo kubanga omudriver achekinze ekidduka amanyi nti kino akikola ebyo byogedde. Naye omugoba oyo ng'ogyeko ku checking ekidduka n'amanya nti competencies zonna zikola bulungi akikola rutiinire. Is it part of him? Ateeka okumanya nti ekyo kiri ku bulamu bwe okuba nti kino akikola mu system eyo naye eba discipline. Kakati ngenze ku obstruction. Abantu ba driver bintu bingi nnyo ebitumalako ebitujjako ne tuva ku mulamwa. Simu ze twogererako abantu betulaba betuyinamu interest wakati w'omukyala n'omwami akuwolabika nti akusanyusizza. Bantu bangi oli ayinza okukola akabenje olw'okuba alabye ekikyala ekisala. Bw'ojja eriiso ly'omukulu Apollo moment egi ne bw'oba otunuulira mita geegi nti nsigaza amafuta genkana bw'oba emmotoka ekyamusa oba ebadde ki n'okolamu bw'oti katono nnyo owa booda akusaze maaso togenda kumutegeera omwana oba ensolo oba ki. Naye omuntu avaayo bw'ati n'atunuulira oli apaapaazizza amututta omwoyo. Omukyala ayise alabika bulungi, alabise bulungi ku sayidi ye n'atomera. Ozijukiza waliwo ebiseera bye twatambuliranga mu baasi nga bagaana abakyala okutuula kumpi n'abagoba wano. Okitegeera entebe zino ez'omu baasi kumpi ne driver nga bagaana abakyala okutuula awo. Genda mu maaso. N'abamu abavuga abakyala ennyambala tuyita code of dressing. Ayinza okwambala bw'abeera mu mmotoka ye omwami n'avaayo bw'ati amutunuulire mu maaso awo. Ekyo kivaako obstruction. Headsets ze tuteeka mu matu ekyo nakyo kifuuse buzibu mu bavubuka ate kitwala across wonna kuba ebigere gaali piki mmotoka za buyonjo naye eri mu obstruction. Headsets ovuga naye ng'otadde obuntu mu matu owuliriza music. Ekyo ekyaliwo ng'eyo baasi ate kokubanga yalina obuntu mu matu kisoboka nga towulira. Oyinza n'okutuuka ku muntu mukulu Apollo n'omutuukako n'olaba nga ali atambulidde mu kareji we avudde ku footpath ali wandivugidde n'otuuka n'ekiseera n'omukubira waliwo carriage way ne footpath n'omutuukako gwe n'oyimirira buyimirizi n'omulaba nti asooka ayitewo n'alyoka akubuza toyina ng'ombe kyokka ataddemu obwaki obw'omatu. Abaana okulekana nga bwe nkugamba eno season ya kutwala baana ku masomero, kutwala baana kulambula, kutwala abantu bakozesezza ebidduka ebitalina kukozesebwa mu mbeera eyo kubanga ndowooza olw'enfuna oba oluusi interest endala waliwo ebidduka ebikozesebwa. Bw'eriba essomero lirina buses ezaazo kyandibadde kituufu naye bapangisa buses mu bifo ebirala. Baasi ezo ng'ebiseera ebisinga teziri mu good condition. Tebamanyi baasi gye bapangisiza eri mu mbeera ki. Abamu bamodifyinze baasi ezimu oba olumu zaali loole oba olumu zaali baasi nga zikola ebirala. Ne bakizimbako oluyumba. Ekiyumba n'ateekamu entebe ne bagiteeka ku kkubo. N'assaamu abantu. Yegenda okutwala abaana baffe. Yagenda okutwala abaana. Ndowooza kyekyo kyenjogeddeko nti mu regulations oba directives oba ki oba biyite ki guidelines. Ministry eteeka okuvaayo motoka egenda okutambuza oba baana katusooke n'abaana abo ab'essomero ekakasibwe nti lazima yakolebwa nga eri mu mbeera esobola okutambuza abaana. Agambye waliyo ebibaasi ebizimbibweyo nga kyali kiroole ne bakikola mu baasi kati mwe ne muva eno essomero ne mumala agapangisa lw'okuba mulabye nga kiri ku kkubo kitambula abaana baffe ne baviira. Katono nnyo mwami Tamale eddakiika zitwala neekanzikirize Makumbi Emmanuel omusasi waffe mu bitundu eby'Embale ali Kapchorwa essaawa eno ali ku ddwaliro. Nsaba mwami Makumbi olwakadde eddakiika 3 zokka tubuulire kiki ekiri ku ddwaliro e Kapchorwa. Neyanziza nnyo omukulu Apollo ndi wano ku ddwaliro lya Kapchorwa era nga olaba mabega wange ab'eŋŋanda n'abo abantu abamu abazze okulabika nti balaba oba bafuna ku mirambo egiri wano. Jjukira eri gye mbadde wansi Kaseremu baasi gye yagudde ate wano emirambo egisinga gyonna bwe bagireese. Ndi wano n'omukulu atwala eddwaliro e Kapchorwa agenda kuba nga atubuulira bafunye emirambo emeka era abaawonyeewo bali bameka. Morning sir. Good morning. Your names? I'm Dr. Siraj Masai, the District Health Officer, Kapchorwa. Okay. So how many have you confirmed dead so far? 21
2 adults and 19 pupils currently in our mortuary. So how was the situation? How did you manage the situation? Yeah, the situation was terrifying. We had a very fatal accident last evening at 8 p.m. That involved a school bus carrying occupants were pupils from Ndeje King David, yes, junior school. Junior school in Ndeje, around 8 p.m. We're called that there's an accident around the second slope called Chakwatit, and unfortunately we had to mobilize the ambulances. We had here 2 stationed ambulances, one Type B ambulance by government, then the Red Cross ambulance, and as well I called our colleagues from Muyembe Health Center 4. That's in Bulambuli. Yeah, in Bulambuli. They also provided the 3rd ambulance, and the general public had a lot of support using any form of means. Double cabins, vehicles, and other form of support. To bring the injured, the casualties from the scene of accident. And then later, I also had to work with my colleagues here to mobilize our staffs, those who were on duty and those not on duty. Yeah, they were called. Yeah, to come back and support the entire system, including some other medical personnel from the clinics, from the locality. The private side. Exactly. Okay, so how many are you treating the injured and the dead? You said you are 21 so far. At the moment, we have what has remained with us now is around 47. Pupils. Yes, 47. All the others have moved, were transported to Mbale, referred, around 19. And then the others were in Kaserem, the 16. Yeah, Kaserem was there, but there's no people there. They said they're all taken to Mbale. Yes, because we called the dispatch ambulance system, that Commissioner for Emergency Services, Dr. J.B. Wanyai, mobilized some ambulances to come and evacuate all from Muyembe and Kaserem. And as I speak now, they are stationed at Mbale, waiting for any call. So we're trying to make some reassessment for those who are still within the wards to see whether we can manage them or transfer them to Mbale and maybe others to Murago. Okay. As we end, have the parents come to identify the dead and the injured? Are they in a stable condition or how are they? Currently, the parents have come. And the biggest challenge we are having is we want to identify the parents. And for the babies or children who can speak, they're able to identify their relatives or their parent. Those who are unable, we cannot force, because we can't hand over a child to someone who is strange. Then for the bodies, others also have come to pick, but we are working with police to follow the normal procedure of picking the bodies. So far nobody has been picked? So far, no. No. Yes, please. Okay, thank you sir. Thank you so much. Okay. Mukulu Apollo sijja kubanga nsukawo wano olwakadde kambenga nkuddiza akazindala ebisingako awo mujja kubanga mubifuna mu mawulire gaffe Munyu live ne ku Munyu kusatu. Back to you Mukulu Senkuluge mu studio. Tweyanza nnyo tweyanzege Makumbi Emmanuel olwa update eyo, twongera okusaasira abazadde abaviiriddwako abaana baabwe n'abo abakyajjanjaba ebiwundu Mukama abasusse. Batutegeezezza nti bali meka abirimu omu abakakasibwa, abakulu babiri bali babiri, kitegeeza bali 19 abato, ate n'abalala bakyafu, n'abalala bakyali mu malwaliro, ate be basinga obungi. So embeera Mukama yamanyi. Obubaka kambuyiseewo mu dakiika emu, mu nsonyiwe nja kusomako obutono kuba bungi sobola bumalawo kuba nsigaze eddakiika ziringa 4 oba 5 zokka. Hello, I am Edward Nzalogoza. How about human sacrifice being involved in these rampant accidents? Spiritual tetukiina ko bukakafu ekyo tetusobola nakyogerako ekya okuba nti wabaliwo embeera eyo. Wabali kuweereza approach kituufu kino ekigudde mu ggwanga ekikwatagana n'abaana baffe kyenyamiza. Nsaasira bambi abazadde bonna abatuusiddwako embeera eno. Okay, twebaza Mukama. Okay, mbadde nsaba ku namba ya Mr. Tamale ojja kubawa enamba iyo kubanga message mpanvu nsonyiwa njitemye butemi.
mwebale kuweereza ekyamazima amateeka ku bidduka gakyali gamukubya byayi abavuga ebidduka abasinga omutindo gwa kibogwe ennyo emotoka zipakira nnyo abaana osanga bodaboda ngetisa abaana 6 Kasujja Isaac Ekirugoma kira neyanza nnyo neyanzeege Salongo Dumba Richard Kasese sorry for endanger fatal accident naye tweyongere okubuulira gavumenti ekole n'obuguudo bwe baali ngako bugaziwe okay ekyenguudo ebimutu byewaze kuba tuze tubyogera ebbanga lyonna kati embeera y'ebidduka tetujogeddeeko enguudo tetuzogeddeeko ebyo tubyogedde ebbanga lyonna kati katwogere ku bino bye mubadde nga temunaakuwulira oba olyawo nabyo babirowoozeeko Jennifer Ibanda ali Ibanda agamba nti government puts on traffic signs and thieves steal them ekyo nakyo obubonero babuteeka ku nguudo ne mujja ne mubusala bascrap pannange ate nomala omwana wo kenyini n'owulira nti afiiridde oba omuntu obaga kenyini ng'ofiiridde mu kifo ekyo kyenyini simanyi ayamusamu Ebeneza Mubende Katabalanga agamba lwaki count review tewa certificate kwoyo abamaze okusoma sikimanyi ekyo gwo kimanyi kasito kitegedde muteeka amateeka those reckless drivers are results of corruption driving permits are just bought no training tests etc please fight corruption muteeka amateeka ku nkola awo tujja okuwunzikira eddakiika ndaba nsigazza 2 zokka kati simanyi kyakugamba kyonotandikala newono oba bakyabatongera obudde batuweesaawo edda tujja kufuna obudde obulala muwunzika yesebo twagala okugamba gwe atulaba butereevu nnyo ku midiya zaffe za sooti mwebale nnyo mwebale ddala okuba naffe ebintu bingi nnyo ebikyagenda mu maaso sizoni eno yakulambuza baana naye abazadde abasomesa ba head teachers ne bekikwatako mwenna tubenga twegendereza authorities ezikwasa amateeka n'empisa tubenga twegendereza nnyo engeri gye tusaabaza abaana baffe mu bidduka ebyo bennyini tuleme gamba bugambi nti tuyina ekigendero oba ekirala okozesa ekidduka kino nakiri mu kukekkereza oba ebidduka tulina okukozesa ebyo byennyini ebiri mu order ne driver yennyini tubakebere tumanyire ddala nti ddala driver oyo anaasobola okutwala abaana baffe bulungi nnyo n'ebifo bye tugendamu n'obudde tubukuume kubanga osobola okukola kye tuyita trip plan kola trip plan omanyire ddala nti tujja kutambula misana abantu baffe ekiro ne bafiira ddala ng'emmese teryayamba oli yandiwonya agwamu omusaayi agwamu amazzi agwamu buli kimu ebifo bye tugendamu tubyegendeze driver oli familia n'ekifo ekyo kyogendamu yes oyinza okuba bagambye nti ono omugoba yabadde tamanyi nsozi gyabadde ayiteka puturwa yabadde tamanyiyo nze yange olaba emmotoka natuuko givuga mpya nnyo costa niyagwako ebizizaawo wennyini ekyandeetera ekyo nakola trip plan bulungi nnyo naye benatwala olina okugikola yes eyo obudgetinga time y'olugendo lwo onootandika meka ovaawo meka oluguudo luwanvu bwenkanaki luguudo luwanvu bwenkanaki jjani gyogendako lwamalamu lwakolansi ebifo byogendamu birimu ki makoona mangi hampusi nnyingi ebyo byonna busozi bungi tulikomawo tutandikiraawo kuba ab'ebyemizannyo bajja kuba nga batutuusaako sports update byamungu Amosi message njirabye Salongo Yusuf Mugaru message njirabye active Mwanguzi n'abalala mwena munsonyiwa akadde katusazeeko enamba ye yesimu era giweeyo tuve ku mpewo Tamara Wilson Canterville Driving School Director enamba eri 0772 410 4 gisometi 0772 4 480 Airtel eri 0702 28 nkaaga noti nenya emikutu gyonna kwetuli naye nga www.countryview.school.ug ye website tweyanza nnyo tweyanzeege nze principal nebaza production team katwekuume twegendereze nga tukozesa enguudo mukama batukuumire musibe bulungi mweraba